Okay, munnayuganda agenda maaso n'okubanga ongoberera embeera bwetyo bwebadde oba bwetyo bwetubadde mu lukiiko olw'okubanga ate oba oli awo minisita Nakiwala Kiyingi ng'atusisinkanye bwe kati embeera bwebadde era abantu bangi ab'enjawulo abadde mu lukiiko luno muli presidential advisor full figure omuli abamu ku abo mikwano gya Hajj ali balivudde ku sayidi y'omukyala newankubadde nga wetwogerera wano omukyala Hajjat agenze mu maaso n'okubanga ate ye olukiiko aluvaamu ku bigambibwa nti omwana we abadde olunaku lwe waliwo ekitongole ekibadde kyagala okumuwa basali okugezaako okumujja mu bantu n'olw'okusoomozebwa social media influence eriwo naye endagamuntu negera maaso n'okubanga emujjawoko akawungeezi ak'olunaku olwaleero akigambibwa nti ono endagamuntu z'abadde ayina zibadde tezikwatagana era nga bwazze olunaku lwaleero okusisinkana minisita naffe ababaddewoko endagamuntu ebadde egamba nti esoma amannya gakazibwe endagamuntu ebadde esoma amannya gakazibwe Nakisuzuula kazibwe ekintu ekikontanye ne endagamuntu ate honorable minister gy'abadde ayina ebadde mu mannya ga Nakisuzuula Mwizeye ago nno nga ge mannya g'omusibe essaawa zino ajali ali mu kkomera agambibwa okuba nti yakkakkana ku kaana ke n'akakulusanya akaali katanneetuuka kakati kino nno kirese okubagana empawa era kiddiridde kwe kuba nti oba oli awo minisita asaba omukyala addeyo yeetereze aleete endagamuntu endala ekakasa oba okuki entuufu gy'alina okutambulirako bw'abuuziddwa omukyala ono agambye nti nedda agambye kino nedda ye yakozesa mannya ga mukwano gwe bamubuuza ku mwami kazibwe agambye nti yali mukwano gwe era yali amuyambako okulabika nga amusakira obuyambi okujjanjaba ku baana b'Sickle Cells era n'agamba nti oba oli awo ye embeera nga bw'agiraba agenda kubanga akkiriziganya n'okuleeta endagamuntu endala ekintu abamu kye bagamba nti oba oli awo wano mu Uganda okukyusa amannya ebeera process etali nnyangu okubeera process etali nnyangu okukyusa amannya abo nno boolaba awo be bamu ku mwana oyo gw'olengera awo gwenkulengeza y'omwana yasooka okuvayoko n'agamba nti baamuforcinga okwogera abo basenga b'omwana boolengera mu kaseera ako nga bali mu kkaaba amaziga ku ki ekigenda mu maaso n'ebimu ku ebibawulira ebyogerwa ku muganda waabwe nagambye nti emusimba yanjagera maaso n'okubanga nnondola ensonga zino okuva lwe zaatandika mpaka lwe zigenda okugwa olunaku lwajjo twabadde mu kkomera ekigo era mwalabye ebyavuddeyo kakati olunaku lwolwaliro tusazeewo okusisinkana minisita Nakiwala Kiyingi naye atunnyonnyole ku ki kyalaba kubanga twasooka kulaba bali nga boogera ku nsonga oba oli awo ate endala ezaali zikwatagana ne ku mwana oba ezaali zikwatagana ne ku mukyala wabula oludda lwa Hajji lwo terwagera mu maaso nakubanga luwulirwa kakati nze olunaku lwajjo bwe twabadde mu kkomera ekigo era Hajji nakunnyonnyole byonna ebyavuddeyo ku lunaku lwajjo kakati olunaku olwo tugambye nti katwesitukira ate tujje waneeno mu ofiisi ya president era etuulamu omukyala Nakiwala Kiyingi naye tugende mu maaso n'okubanga ate atunnyonnyola ku ki omusango we gutuuse nangeri ki ate oba oli awo gye birina okubanga ate bitambulamu mpola naye nga nkugambye nti ensonga zikyagenda mu maaso n'okubanga zitambula newankubadde nga tutegeddeko nti kati ziri mu kkooti oba oli awo emikono gyaffe okuzigenda mu maaso n'okubanga tuzoogerako kiyinza okubanga ate oba oli ekikoota ne ssemateeka w'eggwanga Uganda naye ng'abantu boolaba wano bonna boolaba mbukuukuulu bantu banjawulo bavudde ku sayidi eno nyina omukulu omu gwenjagala okubanga nkuwaako wano katono nnyo Hajji akitidde Hajji agenti owaayi sokoleke naye nga embeera bwetyo bwegenda mu maaso n'okubanga etambula tugenda kuba twongera okulondola ensonga zino mpaka zinaggwera tunagamba nti MC ensonga gye nsinga okwesigamako oba oli awo oba gye nsinga okwetoololerako naggambye bagiyita mazima amatuufu agalemye abalala okulowooza oba okutuukako mpaka ng'ensonga eno tugenze mu maaso n'okubanga tugikuba oluku mu mutwe ku Next Edition TV nkutereddeyo akatambi konna nga bwe bitambudde biki ebibaddeyo biki ebyogeddwa newankubadde nga sawundi ayinza obutawulika bulungi kubanga abamawulire babadde tebakkiriziddwamu okusooka newankubadde nga ate oba oli awo tumaze ne tumusaba honorable minister atukkirize tubeeko obutonotono bwe tuyinza okukwata oba omugaso obuyinza okuyamba oba obuyinza okubaako kye bugattakokko olunaku olwolwaleero nkugambye tuli waneeno kubayita ku Kingdom Kampala we tugenze mu maaso n'okubanga tusisinkanira ne honorable era ekiddiridde kwe kubaako bye twogedde mpolampola abantu ab'enjawulo ne bagenda mu maaso n'okubanga ate batubuulira ku mbeera nga bwetambula akawungeezi ak'olunaku olwaleero tetumanyi kikigenda mu maaso mu kaseera kano jagadde okubaako abaami benjagala sooke twogeremuko katono nnyo batunnyonnyole embeera nga bweri mukama wange ogamba otya ssebo oli bulungi embeera eri etya sofa oliwo wano ngaani era ojjidde mu kiti ki
ndi walonga best ali nsonga za ali omusibe n'okuyamba omwana yakwatibwa gwe wali best man ku mukolo nga bawasajja tizuula ensonga eno etandika ddi gwe mutulaba okuko kubanga kimanyi abamukwano galina okuba nga lyakunyumirizaako bingi byazatukola ali ali munaku era omukyala bayongera okunyigiriza naye nga ali mukwano gwalina gyali mukyalo muyitirifu bambi ali era mukwano gwe gwemusa temufunangamu kirowooza nti bayinza oba bamuloga n'omuloga kuba abamingombo zajja ani nze sikiriza mu ddogo ekisingako nzikiriza nti omuntu asobola okwagala n'afuuka ebirala essuubi okussa ku kyolaba waliwo essuubi olina essuubi lyolabawo essuubi lirina nnyo n'amaanyi Allah atukwatiddeko gavumenti naffe ne tuyita tusobola okuteesaako nabo ng'abantu kale kakati mu byonna nti pius lwaki tuvuddeyo nga bawisoblowers tetulaba bazadde tebalabika okusinza omwana ebimukolebwako ebikolobera ebiri ku social media ebikolebwa ku mwana ekifaananyi ky'efeesi gyeri ojja kulaba nga future y'omwana eyo tolina weeri era kyekisa kyekimu n'omwana wa agi anaati tukaterezemu jene eri abatabitegeera omwana agambibwa nti yakwatibwa wanjawulo none yalikodinga bombi balikodinga nga balagibwa omukyalo abakakokogera bebabogera ekijjawa nti bakakibwa bavaayo ne bagamba twakakibwa mu mbeera ennungi ate awo tukiddako emabega n'omwana tagamba nti nakwatibwa agamba bankwatirira nagwo omusango n'omusajja alinako 50 era bw'ovaayo n'ogamba nti omwana wange nendako batinze abakyala bangi bakikozesa okulaga nti balina maanyi n'okubaana ne batafaayo nayo okumanya batata babaana batwalanga abaafa ate otugambye nti maybe omusajja asobola okuvaayo n'akwawalira so emesagi nkulu nnyo okugenda eri eggwanga lyonna abakyala bakimanyi nti ekintu ky'okuba n'omwana siwowe era sibulamu nsoka mama nsaba apolisi njagala okubatangaza nti ekitonde eky'omwana kikolebwa abantu babiri era sayansi akimanyi n'eddiini zammwe zonna mukimanyi ekitabo ekitukuvu kya Qur'ani ne Bible ebintu byonna mu ebiri ojjugenda onoonye aya ekwata ku kintu ekyo nti abantu abo ababiri Katonda yabayisaamu ekkula ery'omwana era wano mu constitution y'eggwanga chapter 59 mu mateeka agafuga abaana the Children's Act tulaba endabirwamu era abo abantu babiri ng'era ebawa ebitundu 5 ku buli 100 kakati omu bw'afa ku bo n'abeera nga alina death certificate nga yafa oyo oludda olwo lusobola olufuna omuntu era adda mu kifo ky'omufu oyo okusobola okutwala ekiwayi ky'obuyinza ku mwana era n'ebuwanga bwaffe wano bukirina nti oba omusika oba kika kyoyo ayinza obutaba namaanyi nga gamaama abeerako n'ettundutundu erikiikirira eby'omugenzi oli bye yakola ki era bw'abanga ate yazze mu kifo ky'obusika era naye aba n'ettundutundu eriwera nga maama gyakola ki nolwekyo buli kyosalawo ku mwana saagala kuddamu kuwulira muzadde agamba nti kano kaana kange ka kikazi saagala kuddamu kuwulira muntu agamba nti taata w'omwana kumpi mutwala ng'eyafa ekyo ekintu nze nga mmanyi eddembe ly'abaana era ng'omuzadde nkitwala nti singa wali owulira weesobola wandyefunyisiza olubutate n'okola ki n'oweezaalamu kubanga gwe oweesobola kakati n'olwekyo ekintu kino nga mukitegedde nti omukyala osobola okuwabira omwami singa atyobodde eddembe ly'omwana wo era n'omwami mu ngeri y'emu oyinza n'okutwala omwana ewantu n'amugjayo naga nti sakkiriziganyiza na mwana ono kutwalibwa wa muntu oli kukyalirayo oba kusulayo mu holiday kati abaami balina ebitundu 5 ku 10 abazaala abaana okuba nti basalawo buli kye baagala kyonna ku mwana era n'obuvunaanyizibwa bwe butyo bwe buba nti nga bw'olina obuyinza obwo era oteeka okuteekayo ettaffaali ne bwe luba 1000 bwe luti omwaka n'oluweereza ate waliwo ezessalira kyezika wansi wa mitwalo 2.5 ezo ze ziri mu constitution y'eggwanga kyoteeka okubanga oli ku rekodi nti waliwo emitwalo 2.5 gye waspendinga ng'ospendinga ku mwana bwe bikulema ebyo tuba tukutwala ng'omuntu alagajjalidde omwana oyinza obikola mu buliwo mu kayindi oba mu cash n'ogamba nti nze 2.5 nalinjibwaddeyo ku lw'omwana ekyo 2.5 twagituukako olwa average household expenditure mu ggwanga nti ow'ennebbi ne kotido babe be bamu n'owa Kampala olwekyo the Children's Act nga banyonyodde bwe twatuukirwa mama w'omwana
naye ne tufuna obuyambi bw'omwana kubanga omwana ono mu mbeera gy'alimu yeetaaga okugenda maaso nk'okusoma obutatyoboola ddembe lye mu section 59 of the constitution nti bwe muba munoonya ebyammwe bye munoonya byesaagala gendamu nnyo kubanga omusibe ali mu kkooti era anoonyerezebwako omwana ye obulamu bwe bulina okugenda mu maaso era bwe twatuukirwa maama nze nga omulungamya w'abaana mu ggwanga nteeka okunoonya taata okumanya nti kye tuliko naawe kyoliko lwaki obadde tuli mu picture eno era bwe tukizuula nti nno abadde ateekayo omukono gwe oba yawaayo ettaka ne bakolako oba aba obuvunaanyizibwa bw'aba yabukola kakati ebigenda mu maaso wakati w'entegeragana yaabwe eyinza okuba si buvunaanyizibwa bwaffe naye omwana kasa tumulaba ng'ayina ekimutuuseeko eggwanga livaayo ne lijja okutaakiriza eddembe ly'omwana n'olwekyo wano tulina enteekateeka ey'okutwala omwana ono mu kisulo okutandika okusoma mbagirawo era nga mukyala Christine waali awo abadde akukwatagana n'omukyala okulaba ntisomera omukyala lye yatuukako mama w'omwana okulaba ate nga ntata omwana tulina omuwa omukisa n'agenda alaba essomero eryo era n'alaba omwana we gyali era n'abeera nga agoberera ebikwata ku mwana we n'olwekyo tujja kwongera twagala kweyanjula tumanye nti bwe tuba tukola ekikolwa kino ekyokwasa omwana enteekateeka ya scholarship eweereddwa Muslim Charity abali based mu London twagala okumanya abantu abaliwo wano mu kisenge kino abaliwo nga balisuwa twagala ebiwayi bikiikirirwe ebibeera nti nokwanze sirina nnyo bwemanyi okujjako omukozi munnange mu office ya president naye ne Charity ne PA wange katwagala okutandika okugenda bwiti nga tufaana PA wange mumanyi ani aliwo ate nange manyi ani aliwo then nze Charles Muyimba nze personal assistant wa Honorable National Kingi wano mu office of the president nsanyusa okulaba mwezero ddala zura nakisuye mwezerwa ani kazi kati ani taata woma kwanjagala kumanya taata woma kati oli mukwano gwo ne friend of yours omuteeka kwa identity card kusinzira kiti wali tugenda okukola kubanga yali agenda okumpa obuyambi bw'omwana bank statement and everything n'omuteeka kwa identity card nze yagamba okukola ne mu passport kyekiri oyo agenda okuyamba bwe yagamba okukola luli ekigenda okubeerawo kubanga saagikyusizza ggulu mwandowooza nti amateeka mu Uganda tulina amateeka agafuga amannya gaffe kati nze baga nti nze Florence Nakiwala Kiyingi omanya nti eryeddiini Florence lyenakula nalyo ng'omukyala Nakiwala eriri ku academic certificates erya Kiyingi okuliteekako nteeka okubeera nga nafumbirwa omuntu oyo ate mu mateeka g'abasiraamu bannaweebwa oba mba nina marriage certificate nze nalayira nenkola nafuna looyo enkola oba bagiyita affidavit nengitwalayo wali ku gundi nensasulawo babangamba busente bumeka awo nga ku gundi nkasanyira kola bonita ndi wano wewati nabitwala ne bangamba bigenda Ntebe bwe biva Entebe nina balinako kopi n'akatabo nakabalekera ebyange ngeri gyensimbuka sijjukira wawe nabiteeka naye nga bo baasigaza gundi ezo kuba ne passport enkadde yalimu mannya malala kuliko erinnya eryaliko nendijjako erya Kintu erinnya ly'oggwanga Nakisuzuula Kazibwe sajja kitegeerako
identity y'omukyala tulina okuyimirizaamu asooke aleete obukakafu bwa identity ye kubanga sikola bintu ku mwana ng'abazadde babatuufu bakkiriza naawe bw'osanga omwana wo nti twamutwala oba mu Kampala kusoma bino nga naye gwe wamufulumya mu lubuto lwo kati oli bw'ajja mama w'omwana oba ki n'agira kuba kati nze document ali twali tukozeseza zaabadde za linnya ddala ate kati omukyala agamba nti wamanya malala n'olwekyo ndowooza tukiwagenda mu maaso na puroguramu eno tuba tumusaba agende asooka afune ebbaluwa gyatuleetera wano eraga yaani omutuufu kuba kati bali bantu babiri sisobola kwawulako nze sina busobozi bwawula nti oba ono oba oli actually the funders nabo babadde nga bagenda handing over naye nga sisobola kwawula ani gwe bayita ani mama w'omwana kubanga abantu bali babiri omu ye mwezererwa omulala ye musiitwa kakati musiitwa mwezerwa omulala yani omu yezuula kazibwe omulala yezuula mwezerwa ate kubona tekuli tata wa mwana kakati n'olwekyo ekyo kinteekamu wonna tekuli tata wa mwana gw'oyina ekyo kinteekamu ekyo kinteekamu gonezibwa nnyo kati ngenda musaba agende ku ekajjansi kukuli emutwala polisi emutwala atwetera ebbaluwa ebyo byonna abibabuliremu bulungi ng'awaayo okukakasa okwaye yaani then bw'anaamaliriza akomewo then nja kusobola okuddamu baorganizinga then omwana nti kuba tubadde reading nga tumanye nti from tomorrow afuna byonna ebyabadde byemusuubiziziddwa n'ebyambi bonna obumuweereddwa naye kati sisobola kugenda mu maaso kubanga abantu bali babiri kati simanyi ani ku nsonga za documents zino zetugenda okuteekako omukono kubanga legal department yange waliwo kati nyamusaba agende poliisi emutwale ye kajjansi era DPC ajja kubanga amurisivinga amuwe ebbaluwa ejja eno etukakasa nti nno amannya gono yegundi yabitereeza byonna biriwo ebiti nti musobola okukwatagana naye mu linnya lino oba libiteririiko n'olwekyo ngenda kwekuta ku nsonga eyo mpulirize ate mukulu yadde ayagala okwongeramu nange naye nga scholarship y'omwana nkyabiyimiriza olw'ensonga nti simanyi maama wa mwana mutuufu netata tannamanyika ku document twali tukozesezza andeetera ebbaluwa eyogera ng'evudde wa Kajjansi police station batuwabulemu ensonga then tugende mu maaso yenteekateeka eno owekitiibwa tulaba omusindisa ku poliisi abalina okusindikibwa ku poliisi gyalina okujja ebbaluwa eraga oba wewali gundi emutwala kubanga poliisi mu Uganda evunaanyizibwa ku kutegeera endagamuntu z'abantu era yeeyina obukugu obumanya nti awa naffe kyalwetera kubanga nze sibirina era teyabimpaako naye nga document nga zitwadde tukozesezza ziraga amannya malala kati ate saawa zino tufuna amannya malala ekiraga nti nno walina okubeerawo okwetegereza ennyo okumanya ono yaani omutuufu omuntu yaani omutuufu era ebiwandiiko bitambula bite ebibye era enkwatagana ye n'omwana eri etya ne taata w'omwana eri etya tusobole okuba nga tulina obuyinza okutwala omwana waabwe mu mbeera yonna mu ssomero gye tuba tumututte tweyanza nnyo owekitiibwa nti poliisi bwe ne batamuyambye yejja muganyira kuba poliisi ebeeranga starting point so bwe ne batasobodde muwa kyayagala ejja muganyirawo awangadda abanga asobola okufuna ekintu kino kanaffe organization yaffe twagala giteeka mumatiga kubanga bivaayo oluvannyuma ate n'obeera nga tulinga balina ekigendererwa okuwabya owekitiibwa nsaba kwongerezaako awo katono asobole okuba nga atambula lumu adde lumu ng'alina result sent off kubanga ku mannya agoogeddwa tulabye nti taata alina enkizo nene 50% asobola notushowenga nga taata nanyini mwana ate mu kubuuza omukyalo yagamba nti omuntu mutwalanga yafa kyendabanga omusango omunene mu ggwanga oba eri obulabe obunene eri omwana we ekirala wamubuuza omwinamu omusajja abaana bameka n'akulimba nti amwinamu abaana babiri ekintu ekitali kituufu ekyokusatu nti ku basajja bonna aboogerwako tekuliiko taata wa mwana ku nnangamuntu z'oliko okwogera kizuuliddwa nti omukyalo oyo alina ennangamuntu 3
simanyi oba akola mu kitongole kya NIRA oba alinayo department yonna oba NIRA bweto kati bwekola nanga muntu I don't know naye nga tumaze tulabye nti alina national ID 3 naye kenyini akwegambidde nti eno tagimanyi. So I think nti wani mutadde lumu n'amanya nti taata w'omwana oba okulaba nti omwana agenda mu maaso nti ne taata w'omwana twetaaga kino na kino gyali oba mutuukire bwati ne bwati naye tumwetaaga personally ng'omuntu because family y'omwana nayo yatutuukiriddeko nga yo nga si nsanyufu kubigenda mu maaso. So kubanga ninako documents ezimu nga ziriko kintu n'agamanya g'amalala national ID ndala ekiraga nti no kintu yetata w'omwana family y'omwana bwe yatuukiridde endaga nti beba kintu aminsita yetata w'omwana era balina abaana bana omu yafa yamuvaako ku madala n'agwa ate yagamba nti yafa bwewamubuuza omwinamu abaana bameka nagamba nti 2. Anyway mbadde njagala nti omuterumu at least agenda abeere nga adda nga ate process agitegedde bulungi ng'ayiseeko ne watata w'omwana. Thank you so much. Okay, kakati Hajjati eno gyenkusindise nga bwe nagamba n'ekizimbe ky'olimu president's office era ebintu ebikwatagana ku mwana state yeebonereza ensi ne bwekusonyiwa ensi ne bweyongera kino okukwata omwana wo n'omutuga ensi ne bwekusonyiwa state eba erina obuvunaanyizibwa okugenda mu maaso nekola ki n'olwekyo kasita waleeta ekintu kino eky'omwana oba omaze okumanya nti oli mu mateeka era ogenda kuleeta wano okubakula ebyo ng'obimaze ne taata w'omwana eyazaala omwana oyo tubakwase ebikwata ku mwana ate nga tolina buyinza butakikola kubanga kati omaze okuyingira muki mu offices ezikwata ku baana ezirondoola eddembe ly'abaana mu ggwanga ate ng'omwana oyo tumanyi nti nno tali bulungi mukosefu mu bwongo ate era alina ebyamutuukako n'olwekyo eggwanga litekwa obubudamu oba obuyambi kati tugenda kuwa time mugende mulete ebiwandiiko ebituufu tugwani ate oleete taata w'omwana taata w'omwana ayinza okujjayo era tujja munoonya naye tumufune n'olwekyo tukole ekintu ekyo nga tukimaliriza kibeera enkya era tugenda kikola nkya bekibeera nga kikutusoba saagala nnyo twogere ku muntu ali mu kkooti era nsaba mwewale nnyo okwogera ku mbeera z'omuntu ali mu kkooti ne bw'oba owulira ng'ekintu kikunira kubanga oba omenya amateeka okola ki tubeere ku mwana ono tulabe nti omwana tumufunira obwenkanya. Owekitiibwa mbadde kyensaba ekirala era kyoba otunuulira ennyo naddala ku mwana kigambibwa nti omwana yatambuzibwako n'atwalibwako e Mexico oba yatwalibwako nga baagala ayingire mu America era kigambibwa nti omwana omu gwakugambye y'omu yali amutwala era kyazuuliddwa kigambibwa nti mbu be yabeeranga nabo batwadde information ne bwe baabeeranga okulemererwa okubuuka ebisenge okuyingira mu America which is omwana ono alina national ID alina passport tubaye twagala okumanya emyaka gy'omwana emituufu ne passport y'omwana n'entambula gy'atambulamu bimutume lumu it's okay which is okay bimutume lumu atwete passport y'omwana ne national ID wajja mawulire kufuna bwenkanya tukuwa bwenkanya it's okay no problem twagala omwana yatambulako wekitiibwa njagala okitwale nti omwana yatambulako oba okikirize oba okibuuza okimanye lwansonga ki tetugaanyi tuyamba abantu naffe tulina betuyamba osobola okweta omwana omu nayoluna abaana bonna ennyaanya emu envundu ette ekisero omwana omu gw'otutte businga abayonona abaana abalala. Ekyokubiri tuli mu mateeka kati wano kubanga taata w'omwana tumwetaaga taata w'omwana amanyi nti omwana we yatambulako era omwana ono passport ye eriwa omwana w'emyaka 14 nga we mugamba is it sure myaka 14 nga bali mu senior free bwe tugatadasiza covid and whatever what and what omwana we wa myaka 14 babadde asoma nabo mugamba ali mu senior free bwe kigambibwa nawe bamukuwadde is it true ayina 14 years na passport y'omwana ono eriwa yatambula biseera ki okutuuka atuuke mu Mexico asobola okukola ki okubanga abuuka ayingire mu America kyetwetaaga. Okay, katweyanze genda omukyala ninamuwayo abalina kyayongerako eno empisa gye tulimu mpisa yansi kubanga okuva edda nedda nga baga nti omwana akuzibwa kyalo era first lady of the Republic of Uganda yakikkaatiriza n'agamba nti bwe twajjawo embeera eyo ey'ekyalo okukuza omwana kwe kulaba nti abaana bayongera okwonooneka.